Omwoyo mutukuvu bw'ebulamu bwange, omwoyo mutukuvu kiddukiro kyange, omwoyo mutukuvu Tata bw'ebulamu bwange, omwoyo mutukuvu kiddukiro kyange, omwoyo mutukuvu Tata gwe bulamu bwange, omwoyo mutukuvu kiddukiro kyange. Haleluya, haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Nsanyuse okubeera wano nate olunaku olwaleero, okuviira ddala luli lwe twakoma okubanga twakuŋŋaana mu saaviisi yaffe eno eddagala ly'omutima. Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Mukama kubanga wakisa, afaayo n'eggulu ligabiridde ate litukuumye. Twebaza Mukama olw'ekisa kye. Kulikeyo mu wiikendi. Mukama yeebazibwe atukuumye. Sunday service ezimu bakulisaayo mwenna abaaliyo olunaku lw'eggulu ababaddeyoko. Mukama mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna eri abantu abatya Katonda. Mukama yeebazibwe. Kale mbaaniriza mu saaviisi yaffe eno, wulira emirembe, jangu otwegatteko mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbatumiddeko mwenna abantu mwenna, tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Eno ye Mukama Afaayo Ministry International. Nze ndi wano okuweereza gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kulaikinga, mwebale kusharinga, mwebale kubanga ate mubeerako bulijjo buli ssaawa. Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gambye eno ye Mukama Afaayo Ministry International yeriwo okuweereza. Kakati naatudde wano, Kyambadde Farida gemannya. Nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo omutukuvu bwe bulamu bwaffe. Katumwanirize n'akaseera kanajja tutwale mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo omutukuvu, tutuno tuli mu maaso go n'olwaleero. Tukwebaza kubanga okyatuwadde ekirabo eky'obulamu. Weebale Yesu. Weebale kubanga tukyassa ekyo kyotte tulina bwe tuyinza kusasula. Kubanga n'abagenzi babadde nga ffe abakyayogera. Babadde bakola, babadde ne pulaani, buli muntu okubaako ne kyakola, naye tebaliiwo olwaleero. Weebale Yesu kubanga ate ffe tukuumiddwa olw'ekisa. Ekisa ekyo ky'otuwadde Mukama, tusobole okutuukiriza emirimu gyo, tusobole okukola okuyitibwa kwaffe, tusobole okuwangula mu lugendo lwe tutambula. Saba okubeerawo okwo kukkemu mu ffe Mukama, okubeerawo okwo kumaamire. Ekitiibwa kyo kikkeera nnyaniriza ekigambo okuva gy'oli Mukama. Si ebirowoozo ebyaffe ng'abaana b'abantu, si ebirowoozo ebyange. Nsaba bisirikire ddala Taata gw'oyogere. Taata jangu oyogere gye tuli. Emmeeme zaffe ziwejjawejja ng'empeewo mu ddungu, ng'enoonya otuzzi otw'okunywa. Naffe emmeeme zaffe ziwejjawejja okumanya n'okutegeera. Tukunoonya, emitima gyaffe gikunoonya kubanga twagala kutegeera. Yogera eri omukazi oyo, yogera eri obulamu bwe, yogera eri omusajja oyo, eri omuweereza oyo. Mukama yogera eri emmeeme yange. Nkukoowola Ayi gwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Jangu ofugira, jangu olabisibwe mu Kristo Yesu Mukama waffe n'omulokozi waffe mwe tusabidde. Ddamu ogambe nti amiina. Haleluya, amiina era amiina. Mukama mulungi. Kale twebaza Mukama ky'ekisawo ekiri, kono gwe gutuwaniridde, obukuumi bwe abutuwadde, aggyeewo entiisa tetwandisobodde singa si Katonda, n'ekitiibwa kikye mu lugendo lwe tutambula. Ebimu tusisinkana bizitowa, ebimu tusisinkana bituziyiza mu lugendo, naye yeebazibwe Yesu. Mukama yeebazibwe. Weewaawo waliwo ebiziyiza. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu nsi ey'Emisiri, ebyabaziyiza byali bingi. Mwe muli Abamalaki, abaagolokoka ne beesimbawo babaziyize. Mukama yeebazibwe. Naye era omukono gwa Mukama gwalinga nabo. Mukama yeebazibwe ne bawangula. Omulala omusajja gwe tusomako yali afubye era nga yeewera okuziyiza Isirayiri ereme kutuuka gy'egenda, yali Balaki. Mukama yeebazibwe. Balaki yayimirira n'agamba kannoonye omuntu asobola okukolimira abantu bano naye baleme kweyongerayo kutuuka gye balaga. Omulabe tasanyukirangako kutuuka gy'ogenda. Ayagala waakiri olemererwe mu kkubo, ayagala waakiri oggweremu amaanyi mu kkubo, alyoke agambe naawe ofuuse nga ffe, naawe oli munafu nga ffe, naawe kati envunyu zikubiseeko, zaaliriddwa wansiiwo,
Mukama yeebazibwe kubanga ekyo kye kigendererwa ky'omulabe. Mukama yeebazibwe omulungi. Naye olw'ekigambo kye kitugolokosa, olw'ekigambo kya Katonda kitwongerayo mu maaso, bwe bulungi bw'okuwulira kikatonda kyateesa gye tuli. Y'ensonga lwaki tusembera okuwulira, tusembera okumanya eggulu liteesa ki gye tuli. Eggulu lyogera ki? Tetukyayagala kupapana buli kintu, tetukyayagala kupapana buli kyo tuwulira. Tudduke buddusi, kirabika y'oyo Mukama. Twagala kumanya Katonda, twagala kutegeera Katonda waffe, twagala kwawula bya muwendo mungi nga tubijja mu bitagasa. Twagala kumanya Katonda waffe. Mukama yeebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Si kupapa bupapi, si buli kimu nti tukyetaaga, naye twagala kumanya eggulu liteeseza ki. Aleluya, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twebaza Katonda olwa puroguramu eno, twebaza Katonda olw'ebyawandiikwa bye tuzze nga tusoma, bye tuzze nga tuyitamu, ebiwagala omuntu w'omunda. Kino twagala kukola ku muntu wa munda. Aleluya, twagala kukola ku muntu oli ow'omunda, tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo. Ekyatuleeta mu Yesu, olwaleero ffe abaalokoka twadduka busungu obugenda okujja. Naye ekyennaku nti bwe tutuuka eno, olumu twerabira nti waliyo obusungu bwa Katonda obugenda okujja. Waliwo ekijja, waliwo kinaatera okubikkulwa. Bayibuli egamba ŋŋenda kunyeenya ensi, nyenye n'eggulu. Mukama yeebazibwe, ŋŋenda kunyeenya. Kati naawe mu kaseera ak'okunyeenya, kiki ogenda okwekwatako? Ogenda kwekwata ku ki? Ku ekyo kye wayiga okuva eri Katonda. Dawudi n'agamba nti terese mu mutima gwange sineme kwonoona. Tugenda kuwangula tutya tusigale nga Katonda muffe akyalimu, nga tetweyonoonesezza, nga tukutte ekigambo ekiva eri Katonda ne tukiteeka mu mitima gyaffe. Tugenda kuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era tuli bawanguzi n'okukirawo. Tukyalina omukisa munene akaseera kano. Twogera ku Katonda atukowoola okudda gy'ali, twogera ku Katonda ng'akyali wamu naffe. Nyaniriza abaamaze dde okutuuka. Omwana nga obuwala Morini nkulengedde. Mukama akuwa omukisa muhumuza, kubanga watuuse dda. Ewaawo olumu nkeerewa naye ate era olumu otayiminga nenkulengera nga watuuse dda. Kale akuwa omukisa Yesu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Twagala kweteekerateekera kudda kwe, twagala kumanya biki byayagala bitanduliremu. Tetwagala kudda mabega kubanga tekyaliyo kubeerwa. Bingi amatu gawulira bingi, n'amaaso gaffe galaba bingi. Nitwagala kukola okwagala kwa Katonda, twagala kukola ebiri mu kuteesa kwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'abanga alina byateesa bye tuluubirira okukola, gwe mulimu gwaffe ffe okubeera ku nsi, kukola byayagala. Tetumanyi lwaki tukyali balamu. Abanga omukisa gwokka gwe tulina okubanga tukyali balamu kwe kukola Kitaffe ali mu ggulu byayagala, kwe kumanya eggulu ly'ebiteesa naffe ne tubitambuliramu. Obwo bwe bulamu. Kitegeeza tukyalekeddwawo okutuukiriza ebyo bye yateesa, naffe tukole okwagala kwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale njagala okwebaza Mukama n'olwaleero tugendagenda mu byawandiikibwa byaffe. Nenjagala okujjukiza ku bye twasomako ku mulundi guli. Twayogera ku byawandiikibwa. Ku luno twagendako mu kitabo ky'okubikkulirwa. Twakyalako mu kubikkulirwa eyo ne tutunuulira ekitabo kya okubikkulirwa essula eya2. Mukama yeebazibwe. Twatunuulira okubikkulirwa essula 2 ne tugamba bannange, n'alaba abafu, abalamu n'abafu nga bayimiridde ku ntebe ey'omusango. Ebitabo ne biggyibwayo nga bibikkulwa, nga bagenda kusalira musango. Waliyo omusango tetwagala tutambule mu bulokole buno nga tugwerabidde, nga tutunuulira byamagero oba oli awo ffe ne byetuluubirira. Tuva ku ebyo byetuluubirira nga ffe byetwagala, naye ne tunoonya eggulu kye liteesa. Mukama yeebazibwe. Tusobole okuba nga ate amannya gaffe gasangibwayo mu kitabo eky'obulamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tetwagala kufaanana omusajja omu. Oyo omusajja oyo tutera okumwogerako oba oli awo wano, naye tuyinza okuba twamwogerako dda. Asangibwa mu kitabo kya Luka 18. Mukama yeebazibwe. Yajja gy'ali 18 ndowooza okuva ku 18 n'okkirira wansi. Yajja eri Yesu n'amubuuza nti omuyigiriza omulungi, nkole ki? Njagala kusikira bwakabaka bwa Katonda, njagala kusikira bulamu butaggwaawo, naye nkole ki nsobole okubusikira? Yesu n'amugamba, kwata amateeka. Omusajja n'agamba Mukama waffe Yesu, nagakwata era ngagoberera. Mukama waffe n'amugamba, oweebuuse, waliwo ky'oweebuuse. Kati ekyo kye tunoonya, wa wempeebuuse mu maaso ga Katonda, sobole okwetereeza.
n'amugamba oweebuuseeko ekintu kimu. Oweebuuseeko ekintu kimu singa okikola obwakabaka bwa Katonda ogenda buyingira. N'amugamba tunda by'olina obigabira abaavu okomewo oliba n'obugagga mu ggulu. Mbu n'awulira nga tekikoleka, n'awulira nga tekikoleka kye bamugambye. Ebiseera ebisinga tulina bye tutunuulira nga biringa ebitakoleka, naye nga bwe bulamu singa tugolokoka okubikola Katonda by'ayagala. Tunoonya nnyo okumanya ne tujja gy'ali nga twagala kumanya, naye ne tutakola by'atugambye, ne tutamalirira kukola by'atugambye. Mbagambye tuli mu biro ebyokunoonya ki Katonda ky'ayagala tukole. Bye tuwulira bingi naye tegeera kyeggulu kye liteesa olwaliro ku lw'obulamu obwo. Ekyo kye kigambo kye tutunuulidde. Kutegeera eggulu liteesa ki gye tuli. Kibi nnyo okutambula omuwawa. Sooka weebuuze mu bwongo mu muntu ow'omuntu ogambe naye ndagawa, naye ngoberera ki? Tusobola okugoberera empewo ne tukungula empewo. Tusobola okugoberera obutaliimu ne tufuuka abataliimu. Tusobola okugoberera ebitaliimu ne tufuuka abataliimu era abataliiko kye bagasa kubanga twagoberera ebitaliimu. Sooka weebuuze ki kye nteeka okukola mu kaseera kano? Mulembe mukakanyavu, mulembe gwakyama. Yesu agutunuulidde, alina kuteesa kwe ku lw'omulembe gwaffe. Mu buli kyolaba ekigenda mu maaso waliyo enkomero ya byonna, era atugamba teri na wala nnyo eri kumpi. Mu ebyo byonna bye tulaba ebigenda mu maaso, enkomero ya byonna teri wala, teri wala. Naye nga twagala tutegeere eggulu liteesa ki gye tuli, tusobole okugolokoka tutambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Tunoonya kumanya. Kati nno gwe akyanoonya ebyamagero, sometimes nkusaasira. Bayibuli eyogera bw'eti. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulirako mu kitabo kya mu kitabo kino ekya Mukama mulungi. Tugenda kutunuulirako mu kitabo eky'Abasesolanika essula 2. Leero tugenda tutunuulira essula ey'okubiri. Basesolanika ekyokubiri essula 2. Leero we tugenda okutunuulira. Twagala kubaako ebigambo bye tuyiga mu kifo ekyo. Tetwagala kufuuka bataliimu. Twagala kugwamu nsa. Omunyu gugenda tuka ekiseera gugwemu ensa. Omunyu oguweddemu ensa bagenda kasuka ebweru. Tewali mugaso gwa munyu guweddemu nsa. Naye eggulu litusaasire. Simanyi kiki ky'ogoberera olwaleero. Simanyi omutima gwo guli ku kiro ki kye weegomba okuwambaatira. Abantu abamu bawambaatidde omuliro mu bifuba byabwe nga tafaayo naye ng'awambaatidde muliro. Mukama yeebazibwe. Ki ky'owambaatidde? Bino bintu byakwekebera bw'omala okuwulira enjiri. Bintu byakwekebera bw'omala okuwulira eggulu kye liteesa. Bagambye buli mulembe gwalingako ebyaliko, naye Katonda yateesanga ekisembayo. Yayitanga abantu okukomawo obulokozi busooka kujja. Kubanga okuzikirira kujja obulokozi bujja. Eri abategedde ekyokukola we bakyuka okukikola bagenda kuwonya emmeme zaabwe. Ogenda kuwonya emmeme yo kubanga otegedde Katonda ky'ayagala mu nnaku zo n'okikola. Tutunuulira nnyo Katonda byali mu kututeeseza. Twegomba kumanya biki byateesa bye tuba tutambuliramu. Abanga okwegomba kw'emitima gyaffe abamu tukujja tutwala mu kuzikirira nga tetukoze ekyo Katonda kyateesa. Mukama yeebazibwe. Kale nno njagala tugende ffenna mu kitabo kino eky'Abasesolanika. Tuliko ebigambo si bingi nnyo tugenda biyiga okuva mu kitabo kino. Twagala kwongera kubikkulirwa biki Katonda byateesa. Ekyokubiri okwongera okuzuula ennaku mwe tutambulira Bayibuli ezoogerako ki. Bw'eba erina byesongako ng'ebyogerako bulijjo weekeberenga ogambe enfaanana ntya. Bulijjo weebuuzenga eggulu linteeseza ki oluvannyuma lwa bino byonna. Ekkanisa eggulu lirigiteeseza ki. Waliwo okutunuulira ennyumba ng'egenda kulekebwawo ekifulukwa. N'ayogera ku baana ba Isirayiri nga bagamba ennyumba yammwe erekeddwawo kifulukwa. Yasooka n'abagamba nti mirundi emeka gye njagadde okubakuŋŋaanya ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo ne mutakkiriza. Yerusaalemi yagamba nti Yerusaalemi gwatta bannabbi. Akasukira amayinja abantu abatumibwa gy'oli ng'agamba mirundi emeka gye njagadde okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bwe wambaatira obwana bwayo n'otakkiriza.
n'agamba laba ennyumba yammwe kati erekeddwa kifulukwa. Ennyumba ye esobola okuba nga kifulukwa naye ng'ekyo tekinnatuukawo wabeewo okwetereeza eri Katonda. Bw'owulira eddoboozi eryogera gy'oli nga lyakwetereeza, noonya engeri gy'okomyawo enkolaganayo ne Katonda. Tuli mu nnaku za luvannyuma. Katusome ekitabo kyaffe Abasesolanika ekyokubiri essula 2. Katandikire ku lunyiriri lwa 7. Katusome olunyiriri lwa 7 tujja kukokerera tumaliririze n'olunyiriri lw'12. Olw'obudde bwe tulina mmanyi nti tujja tusobozesa okubanga tutuuka ku lunyiriri lw'12. Olunyiriri lw'7 lugamba bwe luti, tekubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggyibwawo. Olw'8. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa, era gw'alizikiriza kanzire ku lw'8. Wagambye nti awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Kakati olw'omwenda naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Sitaani, n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba, n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula, kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Katonda kyeyava abasindikira okukyamya okukola, bakkirize eby'obulimba, bonna balyoke basalirwe omusango, abatakkiriza mazima naye abaasanyukira obutali butuukirivu, naye abaasanyukira ekibi. Katonda n'asindika okukyama. Tutandikidde ku lunyiriri lw'7 nga lwogera ku kyama ekyo ng'agamba nti kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola. Obujeemu kye kimu ku bintu ebiri mu kusensera nga birya tebitaliza banene n'abatono, tebitaliza mafuta. Osobola okuba n'amafuta go naye ng'ate otambulira mu jjengo liri ery'obujeemu, mu kiri eky'obujeemu nga kyakulya. Kyekikulya kyekiwambye omutima gwo. Kyaba ky'obujeemu weekiri abantu bajeemye, baganye okukola Katonda kyayagala, kubanga ekyama ky'obujeemu weekiri, ne kaakano weekiri, kifuga. Mukama yeebazibwe, weekiri. N'atugamba olw'8 nti awo ekyama ky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggyibwawo. Yatuyamba obutakitambuliramu, atuyamba aziyiza. Bw'aba akyali naffe leka tukyuke okutambula naye, kubanga waliyo olunaku agenda kuggyibwawo. Abange tuleme kwerabira lunaku lwa musango nti lujja, tuleme kwerabira nti waliyo n'okukyama, waliyo n'okuva, waliwo ne Katonda byajja okusindika nga byakutukyamya, gwaganye okutegeera amazima. Mukama yeebazibwe. N'alyoka akkirira mu lw'8 wansi awo n'atugamba nti awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke. Omujeemu oli n'alyoka abikkuka, ajja kuviirayo ddala nga waliwo ekivuddewo, kyokka tekiri wala okuvaawo. Ekisa kya Katonda kigenda kuggyibwawo. Olunaku lugenda kukya nga by'owulira olwali lwe batobikozesezza. Tokoze ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, enkya nga tokyasobola biwulira, nga ne bw'obiwulira tebikyalina kye biyamba, kubanga ali baggiddwawo. Ng'ojjukira bulungi nti kino nakiwulira na kino, naye nga ate tokyasobola kuddayo kubikola. Ekyo twakyogerako wiiki ewedde oba yali eri. Ndowooza ne tukoona ku mukyala Luti. Eyo mukyala eyagambibwa bamalayika ng'ali wamu n'omwami we n'abaana baabwe, nga babagamba mudduke obutatunula mabega, mufulume ekibuga Sodoma. Era bwe baali babafulumya, Bayibuli egamba baabanguyiriza bakifulumemu. Eggulu likwanguyiriza olwaleero ofulume ky'obadde okola ekitali kya bwa Katonda. Wandiba oli muweereza naye ng'olina bye weeterekedde nga tebyamuziza eri Katonda. Wandibanga kyonna ekifo ky'olimu mu Katonda, kyonna ky'oli mu Katonda, Katonda ayagala okyuke. Eggulu likunoonya, naye ayogera gye tuli olwaleero bwe bulokozi enkya musango. Mukama yeebazibwe. Tusisinkana ebitubuzaabuza mu lugendo,
terwawukana nnyo n'abaana ba Isirayiri lwe baatambula. Baasanganga ebibaziyiza. Mbagambye baasanga Balaki ng'anoonya Balamu akolimire baleme kweyongerayo. Naye yeebazibwe Katonda kubanga tatuleka. Yaweereza Balamu ekigambo ekireeta omukisa ku Isirayiri so si ekikolimo. Yaweereza Balamu ekigambo nga kigenda kuleeta mukisa, tekyaleeta kikolimo. Ye Katonda atulwanirira mu lugendo lwe tutambula. Ye Katonda akyayogera gye tuli. Tukkirize ekigambo kye bwe kiba kizze tutambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Bulijjo nga twekebera, bulijjo nga tuzuula Katonda, bulijjo nga tunoonya amakubo amatuufu. Okusonyiwa, okwagala, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okwegendereza. Mukama yeebazibwe. Kakati natugambye nti omujeemu wa kubikuka. Naye gwe olowooza kino kyatugamba omujeemu agenda kubikuka kituli wala. Tuzuukuka abamu twebase. Abamu tulina ebintu bye tukutteko emitima tusavuwadde. Eggulu ne bwe lyogera omutakyasobola kuwulira. Ne bwe lyogera kubanga yasavuwala. Ebintu ebimu byamulya yatamirukuka mu bwenzi. Yatamirukuka mu ssente takyasobola kutegeera byama bya bwa Katonda. Ke kaseera okudda eri Mukama ng'ebiro bikyaliwo. Ke kaseera okudduka eri Katonda waffe nga wakyaliwo we tuddukira we twekwata. Mukama yeebazibwe. Kakati n'olunnyo olw'omwenda ne lutugamba bwe ruti nti naye n'atugamba Yesu ajja, kubanga yagamba nti okujja kwa Yesu kuli mu kukola kwa Sitaani, kuli mu kukola kwe, n'okulaba ebyamagero nga byeyongera ebingi ng'ate bya bulimba. Abange waliyo n'ebyobulimba iye, waliyo n'ebikolebwa nga bya bulimba iye. Bwe twali tutunuulira ekitabo kya Kubikulwa 13 twaza olunyiriri lwa 11 lwe twalaba 13 olunyiriri lwa 11 ng'agamba nendaba ensolo ng'eva wa yalaba ki? Mannange katuddemu tulutunuleko ok'eddakiika si nnyingi. 13 olunyiriri lwa 11 lugamba nti nendaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga, neeyogera ng'ogusota, ng'evaayo eri muno mu nsi, egenda kujja ng'eringa omwana gw'endiga. Naye ng'amazima ebigambo ebivaamu si bye twetaaga. Tujja kuwuliriza, naye okukkiriza kuva mu kimu kuwulira. N'okuwulira ekigambo ekiba kizze. Bwe kiba kya Katonda kigenda kukusembeza Katonda. Bwe kiba kya bulimba kigenda kutwala mu kuzikirira. Tutera okwogera ku musajja omu ali mu kitabo ky'Abassekabaka Bassekabaka ekisooka, essula 13. Tujja kusangawo omusajja wa Katonda eyava mu Beseri, eyava mu Yuda ng'azze mu Beseri olw'ekigambo Katonda kye yali amuwadde okujja okwogerera ku kyoto. Ani yakiriko? Yali Yerobowaamu eyali kiri ku kyekyoto. Mukama yeebazibwe. Kati najja n'alagula ku kyoto, n'amala okulagula evvu nga liyise ng'akabonero Katonda ke yamuwa. Ono kabaka olwagola omukono bw'ati bamukwate, kono gwe ne gukala, kubanga omusajja yaliko ekisa n'amafuta agava eri Katonda. Teyali yekka, ab'emikwano abaagalo, yaliko ekisa, naye wakati mu kisa Katonda kyakuwadde oteekwa kutambula nga weegendereza olw'ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu. Nga bwekyali mu biro by'omusajja oyo nga tumusomako, ne mu mirembe gyaffe bwe kityo kitambula, kisensera ne kirya, tekimanyi baliko kisa, tekimanyi b'amafuta, tekimanyi b'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Omusajja n'alagira ono olwagolola omukono bw'ati, n'agamba omusajja oyo alagula ku kyoto mumukwate. Olwo nga kyatise n'evvu liyise, kyoto kyali kya Yerobowaamu. Yerobowaamu ndoza yali ataddeyo obubani ganyookeza, n'agamba mumukwate. Bayibuli egamba omukono gwe ne gukala ku ssaawa eyo, kubanga omusajja ono nnabbi omuto yaliko ekisa, yali amanyi kyalina okukola mu budde obwo. Muweba bw'amala ogola omukono ne gukala, n'agamba omusajja wa Katonda, neegayiriraako Katonda gukomewo. Omusajja n'ayita eggulu n'agamba Mukama musaasire, omukono gwe gutereere, ne gutereera. N'amugamba jangu tugende tulye tunywe. Ddala bw'amubuulira Mukama yaŋŋaanye. Awo ng'ozze n'ekigambo kya Katonda, waliwo abeetegese okuteega ate bakikusuuze. Mukama yeebazibwe. Tebali wala. Nendaba ensolo ng'ezze eyogera, evuddeyo efaanana omwana gw'endiga, naye eyogera ng'ogusota. Mu gusota mwe muva obulimba. Lwaki yagamba nti eyogera ng'ogusota?
bwe tuba tusoma ku musota eri kuka ffe tujja genda mu lubereberye erisatu tulyoke tulaba omusota ki kye gwakola gwayogeza obulimba